Ensonga tukyagendera ddala mu maaso era nga tukyatambula wamu. Munnange Omuganda agamba nti atasiima abula agiwa. Yes, nti singa oba oweebwa ate n'otavaayo kubanga osiima omuntu akuwadde, nti munnange obulwako ate olunaku olw'enkya ani anaakuwa. Mbaniriza mwena abali naffe abakyatambula naffe omukoto guli gumu gwokka NCK-TV. Weebale kubanga oli naffe, weebale kutambula naffe. Kakati oluvannyuma munnange ab'emupya okubanga balondebwa, twalabye olunaku olw'eggulo nga basoyalinga in oba nga balayizibwa nga baminisita abatongole. Sorry, mbadde ntegeeza baminisita abaabwe bwajuzi obwa minisita mwe muli mwana muwala Honorable Phiona Nyamutoro, oyo no State Minister for Energy and Mineral Development. Yamaze dde okubanga asoyalinga era ng'ekyakutte abantu omuwabiro kwe kuba nti yabadde ne mwana mulenzi Edrisa Musuza oba omuyite Ed Kenzo. Nange ebyo nga bikyali awo. Mukyalo ono avuddeyo n'agamba nti yeebaza nnyo President Museveni okubanga yamutaddemu obwesige n'amulabamu that potential nga mwe yalabye mu ba MPs abalala, nti naye n'asiima n'aba nga abumuwa. Era nga we nakugambye bangi nnyo abalayiziddwa olunaku olw'eggulo, mwe mwabadde ne mukulu Balamu Balgahala. So ye agamba nti yeebaza nnyo President Museveni nti kubanga olugendo gy'avudde omukyalo ono ng'atambuza emirimu gy'ekibiina kya NRM nti we back ng'akyali muto. So ndowooza ne Museveni yalabye nga asaanidde okubanga asiimibwa ku mirimu gye gy'akoleze n'abalala. Ate omukyalo ono tumulaba nnyo be MPs be tulabye nnyo ku sayidi ya mu gundi ya PLU ya Patriotic League of Uganda, be batera nnyo okubeera ku lusegere lw'omukulu oli chairman weeyo. So naye ye agamba nti musanyufu nnyo okulaba nga President Museveni yamulabyemu omulamwa, kumulabamu that potential nti asobola okubeera that good charismatic leadership, nti yamulabyemu that leadership ability tasobola okuba nga asavinga Uganda to the highest level. Agamba nti ate mukisa munene nnyo eri bayuthi ba Uganda, nti mubeere basanyufu nnyo kubanga ye tajja kubanga akolera only one party, nti ajja kubanga akolera bayuthi ba Uganda. Jjukira omukyalo ono ye National Female Youth MP, ye National Female Youth MP. So abayuthi bonna tekuliko nti kino oba kino. So yabagambye nti musanyufu nnyo nti era akekakisa abayuthi kubanga mukozesa chansi eyo gy'abawadde, nti okuba nti ku myaka emito abawadde ekifo n'abawamu ne minisita. Agamba nti kyasanyu nnyo naye nga byonna bikyatambula bikyagenda mu maaso. Ensonga za Kenzo zo tezibulamu mu question. Buli we mutambulira kati ennaku zino nti awatambulira omukyala oba that honorable minister Phiona Nyamutoro wabaawo Ed Kenzo, ebibuuzo biri awo ne answers ez'okuddamu nga zeebuuzibwa. Naye Ed Kenzo ye n'olunaku olw'eggulo yagambye nti omuntu okugenda ku vidi ne mukwano gwo takinaamu buzibu, nti aba female friends bangi balina naye nga temubabuuza ti lwaki essira kati mulitadde ku mukyalo oyo. Naye nga mu bangi tulaba nti gwe tusoose okuba nga tumulabako naye ng'agenze naye ku vidi, era bingi nnyo ebikyagenda mu maaso. Naye yagambye nti nze sisobola kudda ku National TV ate nzire ku discussinga nti twabadde twambadde jaketi zifaanana. Abadde bamubuuza nga nabalabyeko ti jaketi gye nakulabyeko naye ate ne ndaba ki omukyalo oyo ng'agyambadde. Nagamba nti ebyo mubireke tudiscussinga ebintu ebiriwo. So ensonga zo relationship yaabwe yeeringa ddala egendera ddala mu maaso, era nga tusuubira nti eyinza okuba nga evaamu ekinene oba nga kituufu, naye nga endala engeri gye bitambulamu era ne gye biraga kyandibanga mu butuufu y'omuntu. Twadde tukyali awo wepo nga tugwa ne ku bifaananyi nga bali ne mu saaluuni y'emu, omuntu omu oyo nga yabakolako, ekitegeeza nti aba babaddemu ku nkya then ne balyoka bagenda n'amuwerekerako ku swearing-in. Awo tetumanyi naye nga saaluuni y'emu gy'olaba Ed Kenzo ne mwana muwala ng'omuntu omu kennyini abakolako. Ekyo ne kyeyongera okuba nga kikakasa nti munnange ekigenda mu maaso mu butuufu
waliwo chemistry. Twabadde kiriya ne gireeta omwana mulenzi amanyiddwa nga Amito. Nze nno simutegeera na bulungi naye bagamba nti muyimbi w'eggwanga. Yavuddeyo n'agamba nti nze nnyina obubaka, nti obubaka wange buno bugenda wa sisita wange Nyamutoolo. N'amugamba nti muto wange nsaba ompa amatwaga 2, mpuliriza bulungi, tinjagala ebigambo bino bye njogera bikutuukeko. Nti Kampala eyo gy'olaba si bizimbe, nti ate Bannakampala b'olaba abo si bantu bangu, bagenda empola era bakwata empola era tebakuyinula, nti n'obeewa nnyo n'obeemaliramu, nti be bantu abajja kumalira bakusuule nga bamaze okusitadinga bulungi. Bajja kutandika nti bakutandike bakuteeke ku bwa YouTubers batandike bakoleko interview, wuuyo ku National TV bakoleko interview, nti oluvannyuma afterwards nga buli kimu kiwedde, ng'olwo bamaze okuba nga bakutegeera in and out, nti olwo bwe bagenda okuba nga bakusensebula bakwanike nti n'empale ey'omunda gy'oyambadde. Agamba nti sisita wange mbadde nkusaba Bannakampala obakwate mpola, tobeemaliramu nnyo, kuuma ekitiibwa kyo ng'omukyala, kuuma ekitiibwa kyo nga minisita. Awo abantu nno ne basimbawo akati, n'agamba omusajja ono tali ku relationship y'omwana muwala ono ne munne Kenzo, nti jjukira mwana muwala ono ye yasoma, she's a master, awulira nti alina masters. Ate Muganda waffe oliyo omumanyi ebibye, buli omu abitegeera, abyeyogerera lunnyo okusoma kwe kwali kutya, era naye gy'asoma ne gy'atuuka. Naye munange mu byonna yakolamu, alina ke yeekoleddewo kasobola okuba nga alagawo, oba ne byasobola okuba nga mu butuufu asobola okumaintaininga minisita ono. So byebyo ye bamugamba nti oli amugambye mbamuwadde gabuwa, yegendereze Bannakampala mbu si be bantu abalungi b'okuba nga weeyisayisa obeemaliramu nnyo, obalaga nti okwatagana nabo nnyo. Abagambe osooka obaweeko abantu abo distance, tobawa gap, okutuukirira, okusemberera, okubuuzabuuza ebibuuzo, okubaddamu, okukolako interview ng'obawa right information. Agamba nti kijja kuba kya bulabe nnyo, nti baleke ebimu bageesinge, naye nga si gwe ovuddeyo kubanga ate okola ki, ng'obawa information gye beetaaga okuba nga bamanya. Ti abantu abamu kasita bakutegeera obulungi ne babawa information ejja kufuuka topic. Munnange ye bw'atyo wabiraba era ebintu bw'etyo wabikubamu tooki. Omuyimbi amanyiddwa nga Amito, nze simutegeera nga we mbagambye, simulinaako information ennene nnyo, naye ye bw'atyo agambye nti abadde ayagala mwana muwala Phiona Nyamutoolo, essaawa eno minisita, state minister, nti akwate ebigambo bye byamubuuliridde, nti enkya aleme okuba nga yejjusa. Tukyatambula wamu era nga tuli wamu kugamba kimu nti gwe omukutu guli gumu gwokka. NCK TV tuweerabira ku subscribinga, ringinga that notification bell, osharinga, olikinge, ebisigadde tukomawo.